Endobeso ekutuzibwako. Plascon, color your world. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Hello. Sebo. Sebo. Jeba lenze bampita mukunja wa BTFM program sisimu ka Endobeso. Sebo. Aha. Kakati mukunja. Nina mukazi wange. Aha. Bamuyita Lydia. Oli Sebo. Sebo nkuulira. Omukazi ono alina hoteri gy'akolako. Naye. Bangamba manager waabwe amwagala. Olira. Kale narenze n'okuwulira nga muntu n'omwana gwali masi wange. Nti wa manager? Kakati mugamba tugende ku DNA. Angamba talina sente. Kakati mbadde nsaba. Lwaki toteekamu sente ne mugenda mu DNA? Kati nanga akasente ako kaba kanjiko. Ye kati nga tetunabatuuka mbadde nsaba naye bw'oba olina ky'osobola okunkolerako wano eno osooke tulabe oba kituufu. Kale omanyi onaayagala okwogerako naye? Nze kansigale wano nga mpulira. Kati beerako ku simu tovaako. Wendi. Beerako. Lydia. Hello? Lydia? Yes, sir. Good morning. Good morning to you. Kakati, nze ndi doctor. Doctor wacho waso? Yeah, I'm a professional doctor. Doctor? Ati kati, nze ndi doctor mzungu wa malwaliro. Okay. Kakati? Oba oli free tusobola okwogeramuko? Yes, we can. Kakati, olina omwana eh? Omwana? Yes. Yeah? Yeah, kati mbadde nalyetaaze okumulabako. Nalyetaaze okumulabako. Ne tulabe. Omwana kumulabe kwa. So, zayomboza nga sinakutegeera. Mbuuza omwana abadde. Yes, ng'omuntu just nga a doctor era tuba tugaba bujjanjabi. Kati mba ndalyagadde mulabeko. Naye omwana nga simulabde. He's fine. Yeah. Kubanga omwana oyo tubadde waliwo omuntu kale woli tusobola okwogera bulungi? Tusobola okwogera bulungi nnyo ddala.
mbadde nsaba omuleeteko mu ddwaliro tulina kyetwagala okukebera. Kukebera si bannange, what's wrong? No, tubadde twagala kulaba DNA y'omwana oyo. What? Huh? What? DNA y'omwana oyo. Why? Ati kakati taata we ali mu kukola alabika taata we akola ayagala kukola kiraamu kubanga nawulidde akikoonako njagala kukola kiraamu biki naye mwana wange njagala mulekere buli kimu ettaka lyennina ebizimbe biki sente nga njagala muteeke mu kiraamu nga byonna mbimuwadde so ng'ayagala agenda okumuteekamu ng'olwedde n'empapula za DNA kweziri. Nze sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo sigenda mweta mu ddwaliro. Omusajja oyo dakimanyi omwana we kati akeera waaki. Siwulidde? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Sigenda mukebeza omusajja oyo dakimanyi omwana we kati ayagala ki. Ati kati omwana future y'omwana gy'oyonoona bw'otamuleeta kubanga omuntu bw'aba akola kiraamu alina okukola buli kimu nga kiri kiriya. But the guy knows it very well nti omwana we. Kati anti tusaba gwe muleete tukongere confirminga. Confirming what? Mwana we. Kati togenda kumuleeta? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Maama kakana tulabe ekyokukola kubanga nze newoba olina problem osobola okumbuulirako kubanga ffe tusoma bwa doctor wa counseling tusobola okukansolinga n'okubuulira what next. Nange simanyi nakumanya simanyi muganda wanagana muganda we nankozesa nenfuna olubuto nangamba soogera kati mwagala nze mpekyo ntemutaya namu nausirusiru watena muteza ate muganda we yakusangawa. Temutanya obusuru waabwe agenda yasaba zabadde nfise na 15 kati wange naye ate yali mukujabuliza nga yasama. Anti mbuuza ye muganda we yakusangawa? Nani nyenze waka waabwe. Mugenze kola ki? Kulaba boyfriend wange ninsanga ye muganda. Muganda we nyini nankozesa ebyompesa nakwata nangamba namugamba afunye olubuto otwagana kufuna olubuto kati basoogera nsirike tagala mwawakanya muganda kati oyo ayasamasawulira bigambo abijjeeyo. Naye osobola okutuula ne boyfriend we n'omubuulira. Nange lwaki tondeka? Naye wali badde ojjawo obuzibu buno bw'oleeta omwana bamukebera n'ogamba wooli. Bannange mundeke. Nyina kujjako essimu yange nga sagala birowoozako sagala kuddawo nabiwulira ngenda kujjako essimu yange era bye. Bit FM ne kintabuli kya muziki. Mu kabaketi k'enseko.